Mukama yeebazibwe. Sokuba nga nziramu ebirooto byammwe mwatadde mu komenti. Nze Brother Stephen eno bagiyita Chosen Generation. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano kotwadde okuba ngenda okuba nziramu ebirooto bino. Kola Omwoyo Mutukuvu jangu otukulembere, jangu ovunule ebirooto bino byonna ngenda okuba nga mpitamu olunaku olwaleero mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ntandise ne Namutebi Christine. Ebirooto bye bibiri wano. Okuloota nga amataala gazikidde nga muli mu nzikiza kyokka nga obudde bwakedde naye ng'enzikiza ekyakutte. Oloota amataala bagaggyeeko muli mu nzikiza. Ekyoto kino kitegeeza mukwano wange oba oli mu kizikiza, oba oli mu kizikiza. Sayidi y'amataala kye kitangaala kya Katonda, sayidi y'ekizikiza ey'obwa Sitaani. Tebwakedde dda naye okyali mu kizikiza, so Mukama akulaga nti okyali mu kizikiza. Ekizikiza kibeeramu ki? Kibeeramu obutali butuukirivu, ekibi, byonna byonna ebya Sitaani bibeera mu kizikiza. So olina okwekebera mu mwana wa Katonda kiki oyinza okuba nga okola nga tekisi kya Katonda. Sometimes osobola nga tolina kibi ky'okola naye ng'oli munafu mu nsi ey'omwoyo, ng'oli munafu nga toyaka, oli awo oli munafu, toyonoona ate tolina n'ekirungi nakyo tokikola. Kale omusana gwo tegwaka tegulabika. So weekebere wenna, olabawo kyenjeza wetakukola zikole, weegayire Katonda akomye mu kitangaala. Otherwise eno gy'oli oli mu buwambe bwa Sitaani bwennyini. Ekirala ogambye ate okuloota nga obadde otambula n'ogwa mu babbi ne bakusaba ssente nnyingi ate nga tozirina, kati ne bakuba essasi. Ndowooza olaba biri mu kkubo ly'ekizikiza, ojja kugwa mu babbi. Ababbi bakiikirira ki? Ababbi bakiikirira Sitaani. Sitaani n'ajja okuba okutta n'okuzikiriza. Yokaana 10:10. Ne Yesu yajja ffe tube n'obulamu. Ababbi bakiikirira Sitaani. Sitaani ye muyaaye, Sitaani mubbi. Ki kyajja? Abazze kubba mikisa gyo, abazze kuzikiriza buli kantu konna k'ogenda okuba ng'okwatako taagala basanyuka. Abamulwaliza ddala babasanyuka, tabaagalira dda. So nga bwe nagambye nti sooka weekeberemu olabe nzigi ki eziyinza okuba nga zikulumbizaako, ese okuba ng'ayitamu, okuba ng'ayingira mu nnyumba yo, okuba ng'ayagala kukunyaga. In fact ogambye wadde otambula na butambuzi, tolina mu nnyumba, ate otambula butambuzi n'ogwa mu babbi. So mulabe Sitaani agala kukuzikiriza naye ndowooza kiva ku kiro ekyekizikiza. Bw'onadda mu kitangaala ajja ba takyakusobola kubanga ye asobola kuba mu kizikiza, eby'omusana tabisobola. So kyekyo mukwano gwange, naye ng'ogenda kuwangula. Yimirira, beera ng'osaba, tokkiriza kuddamu kunafuwa, beera ng'osaba. Osazeemu okuzuumula Sitaani zonna za programming. Ojja soma Isaaya 54:7 gamba tekyakulwanyisa ky'osiira kyo kigenda kulaba mukisa. Ne Luka 10:19 gamba laba baddamanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi gambi tewali kibakolobye n'akatono. Ojja giraba, ejja kuyamba nnyo. Susan Namanya agambye okuloota nga olina pistol gun then someone directing you, amasasi we gali. Botakwine emmundu naye nga waliwo akulagirira amasasi we gali. Mukwano wange kuno kuba kuluŋŋamizibwa probably kwa Mwoyo Mutukuvu ku ngeri gy'olina okuba ng'olwanamu olutalo. Weetaaga guidance okuva Mwoyo Mutukuvu. Emmundu yo temuli masasi. Amasasi kye ki? Singa amasasi kye kigambo kya Katonda. So wabula nga tolina masasi gakuweddeko oba ki, sooka weekebere mukwano gwange bw'oyimiridde mu kusoma ekigambo kya Katonda, bw'oyimiridde mu kusaba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kino kikulaga ensi ey'omwoyo w'eyimiridde. Obeera olina emmundu naye nga temuli masasi, ogenda kugirwanyisa otya? So weetaaga okuba nga weekeberamu olabe wa woonafuyeemu, oloodinga amasasi bupya, oloodinga amaanyi bupya, bw'otyo bw'ogenda okuba ng'owangula. Emikono tuli mu lutalo ng'abaana ba Katonda, tuli mu lutalo tugenda maaso. Sitaani n'emizibu gye gyonna gigolokosa okuba ngizikiriza, naye naffe tugenda kuba nga tuwangula. So sisita wange, noonya Mukama n'amaanyi ge agenda okuwangusa ba Goliath. Munoonye ate ng'oluŋŋamizibwa Omwoyo Mutukuvu. Amasasi ngugambye esalayo, amasasi kye kigambo kya Katonda, kye kitala, kigambo kya Katonda kigenda okuwanguza, naye byonna ogenda kuba ng'oluŋŋamizibwa Omwoyo Mutukuvu eyabala maanyi.
Oliver Nakayiza. Me, I always dream when I am caring about children. Okay. What does it mean, Brother Stephen? Several times. Kirose emirundi mingi. Agambye aloota nnyo ng'ali mu kulabirira abaana, abuuza kitegeeza ki. Ab'emikono bw'oba ng'ozze wano okubuuza ekyo kitegeeza, kiba kyonyine osukka n'ogenda n'okiteeka mu YouTube n'obuuza. Kuba kati kino nakiddamu bwe nakola vidiyo ekwatagana ku baana. Oteeka okuloota abaana kitegeeza ki by Brother Stephen? Kyonna ekikwatagana ku baana. Bano bandoota azadde omwana, abalongo, byonna. Olabirako ne vidiyo gye nakola okuloota ng'oli lubuto, naye nnungi nnyo, so kubanga ogenda n'oyiga bingi. Kwe vidiyo but regarding kintu kya sister waffe, kuloota ng'olabirira abaana mukwano we beera buweereza. Bayibuli egamba muleke abato bajje gye ndi, abalinga abo balisikira obwaki? Obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bwabwe. So abalinga abo be baluwa? Be balokola abeewombeese ng'abaana bato, aba-acceptinga correction, abafollowinga mukama waabwe, abakkiriza nti waliwo kitaabwe gwe balina okuba nga bagoberera. Be baana ba Katonda, si baana bato. Yesu yali ategeeza abalokole abalinga abo, abaana abato bagenda osikirwa. So okuloota ng'oweereza ekiba nga si direct dream, kubanga oluusi oli muweereza, Mukama Katonda akutuma mu baana mu kkanisa yo, so okuddamu n'omubuuza. Bano bose betaamu kibeera kya buweereza. Kati ebintu by'obuweereza ebiseera ebisinga era olina kuddayo n'obuuza Katonda n'akulaga wa olina okuweereza, kubanga yabakuyita yabakuwadde omulimu. Era bakusindika direct nga kiri so direct mu baana, oba nga kya kubanga oweereza direct mu bakulu mu kkanisa oba kubuulira enjiri. So oddeyo n'obuuza Mukama Katonda abajja kujja kubuulire wa exactly olina okuba nga oweereza. Namusoke Rachel. Naloose nga ngula amasuka amapya. Okay. Namusoke Rachel yaloose ng'agula amasuka amapya. Kitegeeza ki? Kotangula amasuka amapya, ebiseera ebisinga Mukama Katonda bayogera ku nsonga za bufumbo. Ebintu ebikwatagana ku bitanda ebyo. Abamu muloota ekitanda waliyo omusota, sima wali bataddeyo biki, ebyo byonna babyogera ku nsonga za bufumbo n'ekisenge ky'obufumbo kubanga kyoloose. Now, mbeera efaananako bw'eti, bw'oba ng'obadde mu kusaba na kusiiba n'ota ng'oguza amasuka amapya, Mukama Katonda bayogera results z'ofunye kusaba n'okusiiba okwo. Bw'oba nga si kw'olimu, si by'oliko, si kyobadde osabira n'otanga ekyo, kibeera kya bunnabbi. Mukama Katonda aba akugamba kumunoonya ku nsonga eyo. Essaala zo bw'olina zifokasinga awo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Manyi waliwo ebirooto ebijja. Sitaafu atuweddeko nti yaloosa ng'agula amasuuka. N'ekyoto kyonna bwe kyabadde tetusobola kukitegeera. Waliwo ebirooto ebijja nga bya bunnabbi. Waliwo ebijja nga bya in real time. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So olina okubeera very careful ekirooto kyo kyonna bwe kiba kifaananye okuza amasuuka. Oba olina kusabira nsonga eyo. Nsonga y'obufumbo olina okuba nga gy'osabira Mukama agenda kuba nga arestoringa. Okuza amasuuka amapya makadde essuula eri. Agenda kurestoringa buli kimu kyonna. Musimenta. Anyways, praise God, brother. What if you dream when someone give a rotten jackfruit one side the section oba tategeeza ki? Okay, tukyakitwala nti abadde abuuza nti singa oloota ng'omuntu akuwa kifenene nga sayidi emunvundu. Ese omuntu oba omutegedde manya. Omuntu oba omutegedde oba tomutegedde abeera mubi, omulabe sitaani. Aba alina okuba nga ekyo kitambulako okuziikirizibwa, mikisa gy'okuba nga gizikirira. Esayidi gy'olaba eri rotten, mukwano we manya nti waliwo emikisa gye giri mu kwonooneka. Wabanga omuntu yakuwa, olina okwekebera relationship yo n'omuntu oyo. Eyinza okuba nga mukwano gwange akwetera okuba nga oyonoona mu bulokozi muno. Akwetera obumanyi waliwo abantu obeera nabo nga mu butuufu olaba omwoyo gugulwana bulwanyo keeping up nga buli kaseera. Oluusi engeri gye bayogeramu ng'ekofendinga ng'omwana wa Katonda waliwo ddala tofiitinga. Sokota ekyoto bwe kityo. So, osobola okuba ng'obuuza Mukama nga totegedde bulungi naye nga manya nti kino kitambulako okufiirizibwa kuba mikisa gyo giba gyonooneka. Weekeberemu gwe ng'omuntu oba oyimiridde bulungi nga tekiva ku ggwe. And check your company very, very well.
Fiona Nasasira. Okay, praise God, brother. What about to dream when fene is falling down from the tree but rotten? Thanks. Aweza ate okulota nga fene avudde ku muti n'agwa naye nga yavunda. Kiki mukwano gwange? Fene buli waba nga yavunda mukwano gwange mukisa giba gyonooneka, but olina okuba nga okebera ebibala byo. Ebibala by'omwoyo omutukuvu ojja kusoma mu Bagalaatiya 5:2 waliwo ebibala by'omwoyo omutukuvu awo osomewo okebere ekiruwa ekireetera fene ono okuba nga avunda. Yes, nja kukola ka video nga njogera ku bibala generally. Okulota ebibala kitegeeza ki? Nga kino ekyokuba nga fene avunze ekiba kimuvunzizza wandiba nga waliwo emikisa egifa mu bulamu obwo naye nga kiva ku mbala eyiyo gwe ng'omuntu, karakita, kituyita karakita. Karakita mumanyi eneeyisaayo ng'omuntu oba engeri gy'oreactingamu. Abamu tulina engeri gye tu operatinga mu si eyo Katonda gy'atugamba ey'okukuba ku ddyo n'oteekawo kkono, ey'okukuulamu eriiso erikwetera okwonoona. Ebintu ebimu tukomfatinze emizimu mingi. Kifo ekyokuba nga tugoba emizimu tukansolinga mikansolinge ne gisigala mu ffe ne gibeera omwo comfortable ne gitta buli kintu kyonna. So embala weekebere ng'omwana wa Katonda. Embala eyimiridde etya? Saara Nalwoga. Ate olota nga waliwo akuwa fene n'omugaana. Olota nga waliwo akuwa fene n'omugaana. Kisinzira ekyoto kino kiba kifaananye omuntu ono omumanyi tomumanyi, abadde ani, abadde pasita, abadde wabanga abadde muntu mulungi. Waliwo abantu mukama bakozesa mu birooto nga basignifyinga side ennungi. So wabanga abadde aba ku side ennungi n'akuwa fene n'omugaana, kitegeeza mukwano gwange waliwo omukisa gw'ogaanye nga togutegedde togubikkuliddwa. Oluusi Mukama Katonda gw'atadde mu bulamu bwo n'ogu downplayinga n'oguleka oba n'otagutwala. Oluusi Mukama akwadde booyi n'omugaana, ojja kulaba nga fene omugaanye naye gw'ajja okwejjusa. Mukama yeebazibwe. Oba nga waliwo opportunity ezze n'ogiraba nga ya wansi, Katonda oluusi ebiseera ebisinga aba n'akusitula ebintu by'ayita biyinza obutafaanana nga ky'oyagala. Ayinza okuleeta ekintu nga kiri wansi naye nga ye ekyo kyagenda okulabiza omukisa mwagenda okusitulira. So fene wabanga abadde fene mulungi, ffe si fene mubi, nga fene mulungi ate nga n'omuntu amukuwa ava ku side ennungi n'omugaana, mukwano ebeera ku missing opportunity, opportunity gy'oba omiisinze direct ng'ogirabira ddala. So bw'obanga tukitegedde situlina n'obuuza Mukama oleme okuyitwako, ddala n'omubuuza Mukama n'ogamba mukisa gye Mukama ogenda okundeka saaga kuyitwako. Waliwo omukisa egimu nga giba gikuyiseeko olina kulinda mulala, ng'oba ogenze tegugenda kudda. So saba Mukama akubikkuliro obe ng'otegeera omukisa ogwo oguleme kuyitako. I'm called Reste from Nsingiro district. Thank you, Brother Stephen, for your service. I appreciate. I dreamed stealing fene. I hid myself in the bush and eating it from there. Then after I went in the river to wash my hands, but I was in shame. Ono yalose nga abbye fene n'amulya. Yamaze okumubba n'amulya. In fact yagambye yassemu kweka. Yeekwese ne fene we mu nsiko eyo n'amulya, n'amala omulya n'agenda ku mugga ng'aswalaswala. Agambye I was in shame, n'agenda ku mugga ng'aswalaswala n'anaaba engalo. Akati kirooto kino kitegeeza kinakyogeddeko. Nakyogeddeko mu video ya fene gye nakoze okulota fene. Kitegeeza ki Brother Stephen abatannabagiraba? Ekyoto kino kirepresentinga ki? Mukama Katonda abalaga nti toli muntu mwesigwa. Ekisookera ddala osooka n'okibeera mu bintu bya Katonda obadde mwesigwa kyenkana ki? Bayibuli egamba omuntu alinnyaga Katonda. Eri mu kitabo kya Malaki yayogera ku bimu 10 n'ebiweebwayo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omuntu alikola ki? Alinnyaga Katonda. Ate abantu ne babuuza Mukama ye naye Mukama dda twakusanga era twakunyaga ki? Era amunyaze ebimu 10. Nanga kali mu ekyo ekimu eky'ekumi ekikoze ki? Ekijjudde.
nawe sibafukumulira omukisa ne bulamu guteeka. So soka weekebere mukwano gwange, onyaga Mukama oba owaayo maaso ga Katonda. Waliwo ebintu Mukama Katonda nga bibye yasuubira okuba nga kike ebintu byonna Mukama byatuwadde. So weekebere w'oyimiridde mu kuwaayo mu nnyumba ya Katonda. N'ekirala weekebere oba oli muntu mwesigwa, so okuba nga kiri ku ekyo kimu ky'ekkumi nga tokiwaayo bulungi kijjudde, oba nga toli muntu mwesigwa mu bintu by'okola, mu mirimu gy'okola nga toli mulamba olukufu, ng'osuubira nti ogenda birabiramu omukisa naye nga mutuufu amakubo g'obutambuliza mu bizinesi malamba olukufu. Nakyogeddeko kukoera mu vidiyo emu nti osooka kukiroota ekirooto kino nga omusajja gw'olina oba oli ku musajja w'abandi, ng'oli musajja w'abandi gw'oyagala, ojja kuloota ekirooto nga kino ng'oli affeni w'abendi, wekwekakwekera. Of course bw'oyagala musajja w'abandi ekisolo kiba kigenda kujja ku bulamu bwo, ojja kukutikka olubuto. Olubuto tebalukweka of course oswale, ate ne mubuliwo musajja tali wuwo. Anyway, so weekebere wonna olabe waba otabadde mwesigwa mu maaso ga Katonda. Kino kiraga butali bwesigwa, butali bwesimu mu maaso ga Katonda. Mukama Katonda alibiringi okuba nga akuyamba okutereeza. Becky Angel Nakiyimba. Praise God brother Steven, nsaba kunnyamba ku kirooto kino kubanga nkirooteddwa emirundi mingi. Okay, namba emu, okuloota nga oli lubuto lukulu nga osuulira kuzaala naye nga toyina kaadi, akatabo ke banywerako eddagala, ne batakukolako, ogenze kunywa ddagala, ogenze kuzaala, lubuto lukulu osuulira naye kati otuuse toyina katabo kaleseeyo, kyokka osuulira kuzaala. Kyokka ekirooto emirundi mingi, kino kiraga spirit of unpreparedness. Bw'oba nga olina kyogenda okuzaala, Mukama Katonda aba aliredde okuba nga alina kyagenda okuba nga akola mu bulamu bwo, naye nga ggwe ng'omuntu toli serious, you're not ready. Unpreparedness, that's why okiroota ever and ever and ever, teweeteeseteese. Okay, kaadi ogirina, eddagala walinywa naye kati togireese, kyobadde olina okukola just kuleeta buleesi kaadi, kati togireese. Kitegeeza ki? You're not prepared. Olina okuddayo oleete kaadi. Ogambye namba 2, era naloota nga nina wendaga naye nga ngenda okutuuka we nakebera nga bansaba kaadi, ogenda okukwata mu nsawo nga mulimu ssente naye nga kaadi teriimu. Ne baŋŋamba ddayo oleete kaadi. Kitegeeza ki? Thanks brother okutusomesa. Bw'eba nga nayo yali kaadi ya lubuto oba yali national ID, nzala ne kaadi ya lubuto, national ID oba kaadi ya lubuto. Anyway, bw'eba nga yali kaadi era ya lubuto, batuka okusaba kaadi ng'olina ebirabira naye nga tolina kaadi, ng'ogireseeyo, kyagambye nti waliwo negligence mu bulamu bwo. Wetaaga okuba nga osaba Katonda akuyambe. By'olina okukola byonna by'otegedde okukola nti kino niyo kikola kikole, bitannaba kutegeera, omutukuvu ajja kukuyamba so that you become ready. So when tukuva ku preparing, naye nga naye paati gy'olina okuzannya gikole ki? Gizannye. Manyi waliwo abalokola abamu abagamba nti bwe kiba kyakuba kijja kuba. Mukama Katonda aba yasazeewo kijja kuba. Kijja kuba Mukama asazeewo. Aba tasazeewo tekijja kuba, ne yeebikka. Mukama yeebazibwe. Ne yeebikka, agenda okulaba tekibadde, nekya tekibadde, kubanga ligenda nga lwa kulokoka okusika ebyo byonna mulabe bye yakwata. Mukama yeebazibwe nnyo. Anyway, weekebere mukwano gwange, bw'eba nga ebeera national ID kibeera kirala nnyo. National ID ebiseera bisinga eba nga ekubuzeeko ba passport, ekiikirira obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda kiba kiraga nti oluzinga osuulibwa ova mu kitabo eky'obulamu. Okay, so bw'eba nga bwekityo bwe kiri nga ID wadde gy'olaba bwetyo bwefaananako, passport oba bwe bityo, so manya ndingana bwakabaka bwa Katonda ggulu. Okuba kaadi togiraba, tojja ddiyingira, ddayo oleete kaadi. So ekyo mukwano gwange gwekolemu omulimu
kola adjustment si byonna byolaba nga si bya Katonda kubeera ddala mu bulamu bwo. Ate obeere serious mu bulokozi. Gloria Mbeiza. Brother Stephen, praise God. I got a boy and went before the Lord to ask for confirmation, but got a dream when both of us are naked. And I was carrying the guy on my back. He was very heavy for me. What does it mean? Thank you. Okay. Staff Gloria Mbeiza. Yalose kirooto nga okay, yasooka kubuuza Mukama Katonda yoono. Yono boy gemba ngenda naye bigenda kuba bitya. Nte kirooto nga ate boy amwese ku mugongo, bayali mulwadde nga amwese ku mugongo atambula bonna, atagambye yali azitowa. Osuubira aba omusajja asobola okwetikka omukazi, naye omukazi okwetikka omusajja mukwano gwange era balina kukumenya because abasajja balina ekyo bazitowamuko okusinga abakyala. Ng'oggyeko abakyala banene n'abasajja wa bulijjo balina okuzitowamu okusinga ki mukyala we. Anyway, ekyoto kino kiraga mukwano gwange, this relationship is going to be a burden to you. Genda beera mugugu gy'oli. En relationship egenda kufukira mugugu, agenda kubanga akumenya. Yes, ngera bwe wakirabye ng'omwetisse bwetisse. Relationship egenda kutawaanya, agenda kumenya. So kyekyo mukwano gwange, Mukama kyabadde ayogera naawe ku nsonga esimanyi birooto birala by'omufunako, but for this one Mukama akulaga this one is going to be a very heavy burden for you, very heavy burden. Sandi sirowooza nti wandikyagadde ekyo. Kalumba Joan agambye naloota nga ndi waka nga waliwo ffene nga njagala kulya. Njagala kulya ku ffene ne ngamba mutabani wange ansalire ffene n'agaana, naye omwana omulala ye yansalira ffene. Okay. Omwana omulala wabanga mwanawo kiba kirala, wabanga si mwanawo nga mwana just mwana mulala yakusala ffene mutabani wo n'agaana mukwano gwange. Buno gubeeramu nno gwa kunyoomebwa mulungi. Gwa kunyoomebwa. Abantu abatalina kukunyooma ate nga bakunyooma. Ani atuma mutabani wo musalira ffene ate n'agaana, mutabani wo n'agaana? Osiba kunyooma muzadde? Guno omukwano gwe gubeera mwoyo gwa kunyoomebwa, ojja kulaba ng'oliko omwoyo w'okunyoomebwa. Omwoyo w'okunyoomebwa. Bw'abanga olina omwana wo ng'akyali muto, kebera olabe nga tewaliwo mpisa zifaananako bwe tugamba tukuliza mu baana baffe mu kwetya Katonda, ne balikuba tebali bivaamu, olabe ng'omudisciplininga. Okube omwoyo guno ogw'okunyoomebwa mu bulamu bwo mukwano gwange. Osabe entiisa ya Katonda ekubeereko. So kino kiragira ddala okunyooma naye nga okusingira ddala ab'omu nju oyo. Naye nga kugambye sooka sometimes kibeera very direct nga Mukama ayogera ku baana bo okulaga. Abaana bo nga kulaga bwe balina okufaanana, akulaga ne bye bayimiridde. So sooka olabe nga kubanga empisa z'abaana era oba ozimanyi. Ekiba tekiri ku baana kuba omwoyo gw'okunyoomebwa guno gwe ddala mu bulamu bwo kubanga gujja kuyisaako bingi. Grace Babirye agambye yesterday I dreamed ffene nga musaze nga mulimu emiwula mitono, omulala ne mugaba. Okay. Ffene nga mulimu emiwula mitono nakyogeddeko. Video ya ffene gye nakoze yakwatagana ku ffene. Mukwano gwange kino kiraga laaka. Kino kiraga bbula mu mirimu gy'okola. Ebbula ng'olaba emiwula mitono. N'osala ffene n'onoonya omuwala n'ogusanga eyo n'osanga eno. Ate olaba akomekereza omugabe, kitegeeza nti n'akatono k'olina kaakugenda. Buli obeera nga tolina bimala oba okolerera batwazi, ate oba osobola kuterekako ki nga tolina bimala. Sobeera nga tolina bimala oba akava mu school fees n'odda mu balwadde n'odda mu kino n'odda mu kiri, kanga naawe kennyini teweerabiridde ng'omuntu. Lwaki? Kubanga tolina bimala. So mukwano gwange ffene alina okurepresentinga abundance.
kubanga biramu emiwula mingi, naye osanga mu gumu eno gumu eri mukwano gwange kiraga bbula, kiraga kikolimo kya bwavu obufunze. So olina okuba nga osaba Katonda ngeri okuba nga kubikkulira akulagewo exactly emikisa gyo bwe girina okuba nga gikola ki, gifiira. Oba olina byokola ebitali bya Katonda naye kennyini weetereeze, kkirize Katonda, Mukama Katonda ajja kuba nga akuyisaawo. Ajja kudda mu kulota nga ffenna ajjudde emiwula miyitirivu. Mirembe Allen. Praise God, agambye, praise God, man of God. Me, I always dream about coffee sometimes when I'm harvesting. Agambye olumu alotanye emmwanyi, ng'olumu azikungula, olumu oba azikola ki? Bw'otanga okungula emmwanyi mukwano gwe gubeera mukisa. This is a seasonal blessing. Mukisa gwa season. Gubeera mukisa okungula emmwanyi. So oba ozirotanye kisinziira. Oluusi Mukama Katonda ayinza okulondayo ekintu kimu kyakozesa ebiseera ebisinga okwogera naawe ng'omuntu. Nga buli wabawo ekibaddewo bw'ayagala okwogera ng'akozesa mmwanyi, ebiseera ebisinga nga gwe kyakozeseewo. Nga oba ozze emabega akulagira mu mmwanyi zeezo. Oba ng'oli kutambula bulungi naye era ng'akulagira mu mmwanyi, oba waliwo ekigenda okujja kikulagira mu ezo, oba waliwo ekigenda okufiirwa ng'era akulagira mu ezo mu sizoni eyo. So kyenooza ati guno mukisa kubanga okungula emmwanyi kubeera mukisa mukwano gwange. Namwani Namusoko Rachel agambye ate okulota nga boyfriend wo akuwa engatto ezitafaanagana like green and black. Engatto tezifaanagana like green and black. Engatto ezitafaanagana mukwano gwange like nga peya naye nga tezifaanagana, ndowooza kyotegeeza. Si peya ez'enjawulo nti peya green ne peya black ansuubire, oba n'akuwa nga emu ya green endala ya black. Manya mukwano gwange omuntu oyo alimu obuki buyite butya, buyita bukumpanya, buyite butya, omuntu nga ali unpredictable, oba omuntu nga kyayogera sikyali, omuntu mogere nti oyo ng'akuwa peya te engatto tezifaanagana, yaba muyayi yennyini kwogera okwangu. So simanyi muntu ng'ono atukadde kubeera boyfriend, wabuuza Mukama n'agamba y'oyo, oba mwepaatikako abantu kati ogenda okulaba eggulu terinnaba confirminga kyogera n'otawaana n'omuntu. Mukama yeebazibwe. Naligamba w'amagezi wanedda, bagamba bannange bwe twabaze mu bulamu bwo tokkiriza, togaana, twala butwazi mu maaso ga Katonda. Fakiti nabagamba mugaane, gaana ogende mu maaso ga Katonda. Wabawo Mukama ajja kujja akulage. Omuntu aba wuwo n'ajja gy'oli n'ogaana, kitegeeza nti tajja kukomawo, aba ajja kudda. Abakyala basooka kwegaanyagaanya. Naye bw'okkiriza ate kati n'ogamba ate Mukama yakuŋŋaanye kati wadde okkiriza biki? Oluusi n'omala omuyingiza mu mutima ate n'olyoka obuuza Mukama ddala y'ono, kati nodda mu kutawaana mu ngeri y'omuvaako. Kiba kyangu nnyo n'obuuza Mukama nga bukyali, n'otatawaanya mwoyo gwo. So kati onakuwa engatto ezitafaanagana, wandisanga mukwano gwange nga bikwononekedde maaso eyo. So okuddamu n'obuuza Mukama eyo, n'oweeyawulako n'obuuza Mukama ku nsonga eno wabanga yamukulaga. Nasanga Grace. Thanks brother for the wonderful message, because me I always dream fene in different ways. Naye kanjire Mukama, naye mpanula nnyo fene omuto, even n'amapaapaali amato. Fene omuto nga bwe namwogeddeko ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga nti ebiro bye tebinnaba, ng'olaba fene akyali muto. Naye ate bw'omuwanula ng'owanula fene ng'akyali muto, Mukama Katonda bakugamba nti nno bibyo oyinza okuba nga olina bakyobadde okola naye nga mutuufu Mukama akulaga nti opapye, si ke kadde akatuufu ak'okuba nga oyingirira ekintu ekyo bw'okiyingiramu ebiro bye tebinnaba. So kitegedde bulungi, waliwo enjawulo okulaba bulabi fene ng'olengera fene muto, waliwo okuba nga otakinze action n'owanula fene n'amapaapaali amato nga tegannaba naye olabedde ati binnaba. So Mukama Katonda bakulaga nti nno weetaaga okugumiikiriza, ekiseera tekyonnakola ki, tekinnaba.
kyetegeeza nti bw'oba nga obadde owanudde ffene nga muto nga naye ng'omaze n'omuwana okaba bakulaga nti by'oli mu kukola opapa you're rushing something ekitannaba, Mukama yeebazibwe. Naye bw'oba nga olaba bulabi Mukama Katonda bakuwa just bonnabbi okulaga nti ebiro tebinnaba just kukuwa assurance nga oteekeza action yonna ku ffene omuto gw'olengedde. Atugambye nabatu naloose nga I have a garden nga erabika bulungi naye nga nasimbamu ensujju nga ebiryo biranda naye nga byabala nnyo to the extent that byateekako n'obutunda ate nga biryo. But those ones for my friends byabadde byagimuka nnyo naye nga tekuli, but nendaba nga batandise okunoga ebyange ate nga bito. So nsoma ekyoto kira kiwanvumuko. Ekyokubiri agambye yaloose nga ensujju ze zaabala, yasimba ennimiro y'ensujju nga yabala n'etuuka n'okuteekako obutunda. Tetagenda okulengera ewa munne nga byajinjimuka bujinjimuse wooli nga binyirira bunyirizi naye nga tewali kabala n'akamu, tewali kabala. Ne batandika okuba nga bajja kuba nga balyamu ebibye. Awo mukwano gwange yaba akiikira Divawala mubi, yabazza okuba nga atwalamu ebibyo, balina okuba omubi. Naye nga bw'oba nga olabika bikyali bito, Mukama Katonda bakulaga ebiro byo tebinnaba, obeera emyezi bagizza okuba nga gizikiriza ebyenfuna byo nga tonnaba kubanga obotola. Okay? And sometimes ekyoto kino munnaye kisobola okubeera very direct. Olina okwekebera n'engeri gy'omanagingamu finances zo ng'omuntu gy'omanagingamu. Waliwo ebintu ebimu nga waliwo osobola okubeera nga olina kuba nga osavinga busavings nga tolina kuba nga oli mu spendings. Olina okuba nga biro by'olimu byakuba nga osavinga osobola okubaako kyokola. Ate nga z'osavingawo z'oteeka mu kino, oteeka mu kino, oteeka mu kino, oteeka mu kino, oteeka mu kino, gw'ogabira buli muntu yenna osanga nga nsawo yebeera nkalu. So olina okuba nga weekebera naye ng'otekinga decisions entuufu, ekibalo kya Katonda okiyite bulungi. Kale mukwano gwange be careful oteeka ssente zo, beera careful. Oyinza ofiirwa nga opportunities nga akaseera tekannaba, ne balya gondi zo nga nto. Justin Suubi nkuba emizimu egirwanyisa notification. I think every time I dream of jackfruit, but yesterday I was serving jackfruit to couple. Yagambye akuba emizimu egikola ki, egikwata notification ze n'atalaba, nalaba late. Ekyagambye yaloose nga alina couple oba alina abaagalana bawaffene. Bw'oba nga abaagalana bano bamanyi, Mukama Katonda abaagamba bateeke maaso ge basabire, bateeke maaso ga Katonda basabire mbeera omukisa eri bo. Bw'oba nga bamanyi personally osobola okukettayo n'olaba kigenda maaso mu nsi ey'omwoyo. Basabire. Bw'oba nga tobamanyi, Mukama bagamba kusabira bafumbo, marriage couples all over, kubasabira kubanga ebibasoomooza nabyo bingi, ebisoomooza bufumbo nabyo bitirivu nnyo ddala. Regarding kya notification, punya comment eziwera tebakyafuna notification kyokka basubscribinga ne bakoona kade. Kati olina okukola bw'oba nga tofuna notification nga mu butuufu obeera ku internet ne tuteekayo video ssaawa ze tutaddeyo n'ogiraba naye nga tofunye notification nga wabaddeko, kuba notification ejja nga kw'oli n'ogiraba, oba togirabye ng'okeberera obeera notification zo eba ejja kubeerayo. Ekisooka ddala bw'oba nga wabikola ebyo byonna naye nga totera ng'oludda okulaba video zaffe bayinza obutakuwa notification kubanga bajja bakibala nti you're no longer interested maybe in the channel. Yaba ofuna notification z'endala zo subscribing n'okoona kade, so you have to keep on being active wano ng'olaba videos ng'ofollowing as ojja wanga ofuna notifications. Another thing, we'll keep assisting you unsubscribe and subscribe again. Okoona ku subscribe button, you unsubscribe, subscribe again, okoone kade, oselecting all. Abamu bakoona kade ne bataselectinga all, ne baselectinga personalized. Simanyi waliwo ne option endala. Eyo olina okuselectinga all, kitegeeza buli video yonna gye tuteekayo ojja kubanga otwegattako.
Nagasha Barbara. Praise God, Brother Stephen. Ndoota nnyo nga nnyomba mu luzungu. Okay. Almost every week. Ate nga awo ennyomba bennyomba nabo sibamanyi. Naye mu buliwo siyombangako mu luzungu. Thanks, be blessed. Toyombangako mu luzungu. Oyomba mu Luganda. Mukama yeebazibwe. Now, ebiseera ebisinga abantu bafuna ekyoto kino eky'okuyombera mu birooto babeera balina omwoyo gw'empaka n'okukaayana. Nga mu kyoto oli mu kulaba bivudde mu kukaayana muyomberamu. Nemubiyomberamu. Bweba nga si byakaayana nga just kuyomba buyombi, Mukama Katonda ayinza okuba kupointinga ku mbala eri mu ggwe. Bw'oba tewayomba mu luzungu naye ng'olaba naye mu butuufu oyombayomba. Tolina mwoyo wa buwombeefu. Tolina mwoyo wa bugumiikiriza. Tolina mwoyo waleka abantu babeere kye bali. Kuyombayomba. So weekebere mukwano weekebere embalayo. Olabe oyimiridde otya. And most of the time kibeera kituufu, kibeera very direct. Ng'oli muntu abukabukako wa self control toyikola ki? Tolina si nsonga luli mu muyombera. Self control oyita kuba ng'oyongeramu amaanyi mu kibali kya self control mukwano gwange. Ate okebere nga tolina busungu. Balina obusungu nakyo kiteeke maaso ga Katonda. Kubanga era okuyomba kuva mu busungu, osooka kusungula n'oyomba. So, Mukama ajja kuba ng'atereeza buli kintu kyonna. Kano kankomaawo. Genda mu comment section mulimu enamba y'essimu tujoininge ku WhatsApp tube nga tuweererezaamu Mukama abampeere omukisa ogw'amaanyi ennyo. Beere bulungi mweraba.